Get informed and updated on issues around you and the globe as well. KKTV Katikati. Nkwabaza okwera ngo kyawuliriza esire byayo. Nkwabaza okwera ngo kyagoberera Point FM. Eddoboozi ery'ensonga. Tuline Kazero Energy Drink, tuline Club One Premium Gin. Nkujukiza sabuni wa White Star Magic Bar Soap. Akorewa Bidiko Uganda. Gana maduka gonna mwali. Olabikenga weyolezengo ezo. Zitukure bulungi ate zisigalenga ziwunya bulungi. Nkujukiza Fachini Buto. Akorewa Bidiko Uganda. Abagala okuwomesa emmere n'abagala okuteeka ebiriisa ebyenjawulo mu mmere yo mwekwate Fachini Buto. Akorewa Bidiko Uganda. Nakorarere bugenzo okukyagwa munywanyi ampuliriza okusinziira ku mawulire genfuna webukeredde onako olwaleero Senkagale w'ekisinde ki People Power omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine ekikiro ekiro ekikeeseza olunaku olwaleero yasobodde okusinkana omukulu Nobert Mao Senkagale w'ekibiina KDP mu ggwanga. Okusinziira ku mawulire g'omunda genfuna abakulu bombiriri basisinkanye ne boogera ku nsonga ez'enjawulo naye ng'ekiruubirirwa ekikulu eky'ensisinkano eno yabadde mu maka g'omwami Nobert Mao wali mu tawuni ey'Emakindye ey'Entinda. Mukulu Kyagulanyi yabadde agenze wa mukulu Mao ng'agenze kumusaba amuwagire amusagulire obuwagizi mu mambuka g'eggwanga Uganda ntegeeza Acholi sub-region. Yamugambye Mao nzize wano okukusaba nga tuli mu lutabaalo olw'okununula eggwanga Uganda. Bino bigambo bya Kyagulanyi si byange, bigambo bya Kyagulanyi si byange munywanyi. Kyagulanyi ategeeza mwami Mao nga tuli mu lutalo olw'okununula eggwanga Uganda. Ekinde wassa wano nzize kukusaba nyambaako nzire mabega mpa obuwagizi bwo nsagulire obuwagizi mu mambuka g'eggwanga Uganda naddala mu Acholi sub-region. Omukulu Jeffrey Oliotya webale kubeera nga gy'oli owuliriza ensi n'ebyayo. Mbuuza Kirasi Muneta Mugero Rafairi Oliotya munnange. Bodegaadi wange Ronald Ekiruhura Oliotya. Omugave Semakula Oliotya w'ekibyayi ndabira abantu baffe banebalize okuwuliriza nga Point. Senyonyi Fred Oliotya we Namungo. Sekamata Rajab Emityana Oliotya munywanyi webale kubeera nga gy'oli. Munange Kyagulanyi ategeeza Nobert Mao nga bw'azze okumusaba amuwagire akkirize amusimbe mu mugongo Kyagulanyi ajje kuba president. Mao ayambuke mu mambuka g'eggwanga Uganda ategeeza bannayuganda bawangalira mu bitundu ebyo ng'omuntu omutuufu ow'okulonda kuba president agenda okuzengula ebyefulo by'eggwanga lino okukomya okutulugunya n'okulinyirira eddembe ly'obuntu okukomya obubbi obulyake obulabbayi mu ggwanga Uganda. Nkootinga bigambo bya Kyagulanyi Mao ogenda otegeeza abantu bamambuka omuntu omutuufu agenda okubbulula eggwanga lino ye mwami Kyagulanyi. Byebindeese mu maka g'Entinda wano kusinziira ku mawulire ag'omunda genfuna mwami Nobert Mao yamwanukuza bigambo bino. Kyagulanyi webale kundabamu mulamwa, webale kulowooza nti ddala nina ettofali nensobola okugatta ku ggwanga, webale kulowooza nti ddala nsobola okubaako kyenkuyambako okubaako wootuuka. Naye Kyagulanyi nkugamba ebigambo bino akaseera kano sigenda kwekometinga nti ngenda kuwagira era sigenda kugamba nti sigenda kuwagira, wabula Kyagulanyi sooka okole ebintu bino wammanga. Sooka osituke ontegeeze nkutegekere bammemba ba DP bonna obayimirire mu maaso obeetondere n'akamwako. Kyagulanyi abuuza mbeetondere n'abakola ki bana kibiina kya DP mu ggwanga. Mao amugamba
banadipi banyiivu mwami Kyagulanyi olw'ensonga nti enfunda eziwera mu ngeri ey'ejjogo mu ngeri ey'obutawa kitiibwa ozoosokola ekibiina kidipi bammemba bakyera babadde bakulembeze mu kyo ng'obawa ebifo ng'obawa obuvunaanyizibwa nga tomaze kwebuuza ku bukulembeze obw'ekibiina kidipi. Olw'ekyo Kyagulanyi leka nkukuŋŋanyiza bammemba ba dipi bonna obeetondere bwe banaakusonyiwa Kyagulanyi nja kuwagira nja kusagulira obuwagizi mu mambuka g'eggwanga Uganda. Mwami Mo agenda mu maaso okusinziira ku mawulire ge nnina ag'ensisinkana gye babaddemu. Mwami Mo agenda mu maaso ategeeza Kyagulanyi mwami Kyagulanyi nga tonnaba kuddayo ewuwe Magere wali ekyaddondo East ne bino ebigambo bitwale nga bikulu. Omukago gwe mwatandise guyinza obutawangaala guyinza obutawako gye gubatuusa okutuusa ng'okweyagaliza okwerumaruma okwegulumiza mu opposition y'eggwanga Uganda. Singa tetukomye ebyo buli omu okuwulira nti abalala balina kumusiima mu mugongo sajja yamufumiseemu effumu abagamba opposition y'eggwanga Uganda nga tetunaba kuggwamu buli omu okuwulira nti abalala balina kumuwagira nga tewali awulira nti alina kuwagira banne. Ebyokwegatta tuwangule Mwami Museveni tubyerabire. Nolwekyo Mwami Kyagulanyi okwegatta kwammwe ne Besigye n'abalala tekulina bibala bigenda kuvaamu okutuusa nga mumaze okulya nga opposition ffenna tulina kutuula twekwebe mu tooki tulaba ani asobola so si kweyagaliza si kuwulira nga bw'oba oli wa DP abeefudisi bakyamu nedda. Mwami Kyagulanyi entanda eyo ngikusibiridde genda. Kinajjukira nti ku lunaku olwa Mande lwakubiri olunaku olwokubiri omukago ogwa United Forces for Change bwe gwabadde gulonkingibwa ekibiina ky'ebyobufuzi ekya DP ne NRM tebaalabiseyo newakubadde baali bayitibwa. Mawe agamba tubadde tetusobola kujja mu mukago ng'ogwo ogujjudde obwannakigwanyizi okweyagaliza effubitizi obutayagaliza okwegulumiza buli omu okulya nga ye w'amaanyi abalala balina kumuwagira. Amawulire ogategedde munywanyi. Opposition mu kalulu aka 2021 eyongedde okulaga nti malirivu okulenta oba okufrontinga candidate omu. Ojja wasanga nti ebibuuzo bisigala nga bingi mu mitima gy'Abannayuganda. Obadde na kituufu opposition ya wano eya Uganda eneesobola okukkiriza okuleeta candidate omu ekitabangawo mu byafaayo by'eggwanga lino. Oli mu classical point Africa webale kuliriza ndiseddwako kuva ekyattuba bulungu lw'emyaga tiimu Africa Ronald webale mukwano gwange webalire ddala munange kyekigenda wangi bwe tunayegatta abakulu abo ne beegatta ne bakula ekibiina kimu olwo lwe balijja okusigula muzeeyi mu ntebe. Okay wangi weewaawo ssebo nze munaka alusonsomezibira Francis n'entanda y'amawoti yabadde embi kyo kirina kuba kituufu tulina kutuula ffenna nga opposition ne tulabamu omuntu anaasobola okuvuganya muzeeyi. Nawe oli opposition? Ndi musajja w'FDC engeri mukama wange gye yagenda kyayinza okugenda. Nze munaka alusonsomezibira Francis. Kale Bannayuganda mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo baatandise okutuukiriza ekyabafarasi lwa juzi. Mwami Besigye ne Kyagulanyi bafarasira Bannayuganda bonna bayayanira enkyukakyuka buli ssaawa 7 ez'emisana bakube ku buli kintu ekikola eddoboozi. Badde ngoberera olunaku olwajjo Bannayuganda mu bitundu eby'enjawulo ssaawa 7 zaakonye ebidomola ne bivuga
obusepiki ne buvuga, ejjiiko ne zivuga, ng'ombe ne zivuga, firimbi, vuvuzera n'ebirala. Tuli ku nsonga ya Mao ne Kyagulanyi. Munnange Afrika wangi wewe tuweerezebwa munnange weewawo ssebo mbe Apollo ndi wane kyatula Makole mu Afrika wane kyatula mwebale mikono gyange mwebale nnyo naye Afrika kankubuulire essebo engeri gye ndabamu ekintu ekyo okimanyi Mzee Museveni akyatufuga nnyo Mzee Museveni akyatufuga ni baba mukozi akole ebibye bali abagreko bagenda mu wabya bamulemu olukwe Apollo ekyatuba Makole. Okay. Moto wangi ono nyankifuna ntivaako essebo amazima ddala waliwo n'abankubire ne baŋŋamba kwe bali batumbudde mwebale mikono gyange mwebalire ddala tebaviirako ddala. Oh yes tekituuka ekyolero batimawu nokiseetaaga ffenna tutuule awantu wamu tukaaye tufune omuntu omu anaatukiikirira. munnange weewale kuweereza weewaawo ssebo ono taddi asibidde era nabingoola kakati Afrika ensonga zino mukulu Kyagulanyi abasajja abo bagezaako omuyita wansi ng'alaba obuwagizi bwe bugenda kuba obw'amaanyi baagala bakole bamutire n'obuli ekisingako olaba mu kiseera kino waliwo n'abantu abagenda omuvaako olw'ensonga eyo okwegatta okwo kugenda muleetera ebizibu eby'amaanyi osange ng'abantu abamu batandise okumulyamu olukwe osange nga kintu tebagasse kiyiise osanga abantu abasinga nga bamukyaye weebale kuweereza. Lwaki temunzikiriza katono mu bufunze obw'ekitalo nekyo nzize nkikugamba nti tujja kubeerawo ku lulwo tujja kukujjukiza bye weerabira tujja kukulengeza ebikuli ewala tujja kukutegeeza era tukumanyise ebibadde bikuyiseeko tujja kukutegeeza ebiri mu maaso ebijja tujja kukulabula oba oliawo ku biki ebiteekateekebwa okukolebwa tuzeeko amaaso emabega ebimu ku bigambo by'omukulembeze gwanga Mwami Yoweri Museveni byazayogera ku nsonga ez'enjawulo. Leka tutandike mwaka gwa 1981 mwaka gwa 1981 Mwami Museveni yavayo n'ategeeza eggwanga bigambo ebyogera mu luzungu Obote has rigged my votes and so I am going to the bush to fight his illegitimacy. Obote ansibye obululu bwange n'olwekyereka ngende musiko mulwanyise olw'ensonga si yagwanira okulembera eggwanga lino. Mwaka gwa 1986 Mwami Museveni yagenda maaso n'ategeeza ensi yategeeza ensi nti ekizibu kya Ssemazingo wa Afrika si bwavu newankubadde obulwadde n'ebirala. Ekizibu kya Ssemazingo wa Afrika be bakulembeza abeeremeza mu buyinza. Yabyogera mwaka gwa 1986 nga yakakwata obuyinza. Bwe twogera ebino agenda kuweza emyaka 35 nga kyakulembera eggwanga lino. Mwaka gwa 1987 Mwami Museveni yavayo n'asuubiza eggwanga bigambo byogera mu luzungu ngenda kubiza mu Luganda. I will not preside over a country where a person is killed or tortured and I don't know who the offender is. Nti sigenda kukulembera ggwanga abantu we batirwa oba ne batulugunyizibwa naye abakoze ekyo ne basigala nga tebamanyikiddwa. Njagala okubemu ekifaananyi tugenza okutuuka olunaku nga keesi z'emisango egiri mu kkooti abantu abamanyi mu ggwanga n'abatinya baze battibwa okutuusa olunaku olwaleero abaabata n'ababakidinappinga njagala okutegeeza nti tebamanyikanga okutuusa olwaleero. Mwaka gwa 1995 Mwami Museveni nga yogera ku ssemateeka yali amaze okubagibwa yavayo naga nti this constitution is the best in the world and if anyone tries to tamper with it I will go back to the bush.
Museveni agamba ssemateeka eggwanga Uganda yali amaze okubagibwa 95 nga bw'akyasinza okubeera omulungi mu nsi yonna, era n'asuubiza nti singa omuntu yenna agezaako okulabika nti amutaganjula oba okubaako engeri gyamukyusakyusaamu, mwami Museveni yasuubiza nti ajja kgenda mu nsiko. Mwaka gwa 2025 ekyabawo mwakiraba ssemateeka yakwatibwamu, ne 2017 ssemateeka yakwatibwamu. Abadda mu nsiko tetwabalaba. Mwaka gwa 1998 mwami Museveni yavayo ne yagolola bantu ogo anti obwe muli bufa nnyingo, n'ayogera ebigambo bino mu lulimi oluzungu. Yagamba I will retire next year. I will retire next year. Mu lulimi oluganda ng'agamba ngenda kuwumula omwaka ogujja. Ebigambo ebyo byogera mu mwaka gwa 1998. Nkujjukiza ebigambo omukulembeze waffe omulungi Jjajja Muzeeyi Yoweri Kaguta Museveni byazza yogera eri bannayuganda. Mwaka gwa 2000 mwami Museveni yavayo n'asuubiza mu lulimi oluzungu n'agamba nti Gaddafi will attend my retirement ceremony. Gaddafi will attend my retirement ceremony. Yavayo n'ategeeza nti omugezi Gaddafi yalina okubaawo ku mukolo mwami Museveni ng'awumula obukulembeze bw'eggwanga lino. Tugenza okutuuka olwaleero mwami Museveni akyakulembera, omugenzi Gaddafi mugenzi oredde. Mwaka gwa 2021 mwami Museveni nga yeggolodde bwantu ogo yavayo n'ategeeza ebigambo bino I still need your support for honoring